Namugambo tekasenze ngenze mama tukwata sente ziza abana bajja ziyamu emmere kati agenda aka kangende mpe owa piki amafuta n'agenda n'amuwa amafuta kati abadde amuwa piki n'amugamba naye yandikisudde wali naye n'agitwala mpaka eri kurayiri omanyi lwakisudde ekiguli Richard maneja wa Chad Energy bafunye obuzibu ekiro ku ssaawa nga 10 abasirikale baffe abakuuma ekiro balumbiddwa abantu be tutannamanya ne babatta ne babba ne ssente ezabaddewo n'okukangakanga abaana ababadde bakola ekiro naye twakubidde poliisi n'etuuka n'etandika okunoonyereza soka tusabe Katonda tuyambe abantu abo bakwatibwe bavunaanyizibwe ng'amateeka we galagibwa ate ne tukubira ne gavumenti omulanga eyongeremu obukuumi obw'amaanyi mu bifo nga bino kuba batulagira okubawo n'abasirikale 2 be tulinawo obulungi naye ekiraga nti nabo baba tebamala ne tusaba gavumenti naye obukuumi bwayo ku makubo nga zino zaayiwe ebwongereko tusobole okwewala embeera ng'eno obulamu bw'abantu okuba nga bugendera ng'obwereere.